Mbalamusizza nnyo mwenna abawuliriza abaffe abalungi yonna gye musinzidde okutuwuliriza. Nate era nkomyewo mu mpewo za studio nga nkuleetedde emboozi n'amawulire okuva ebule n'ebweya. Era nga mwenna abalinamu obuzibu, mwenna abafunyeemu okunyigirizibwa, kansabe Katonda abagumye era kansabe abakwatireko. Olunaku lwaleero nzize n'emboozi ya Jjajja Kalondoozi. Jjajja Kalondoozi oyo bangi babadde bamumbuuzaako emabega awo ne ngamba nja munoonyerezaako mubaleetere. Nange kwe kujja leero nzije n'emboozi y'omusajja oyo. Kuba omusajja oyo yakyaka nnyo mu myaka gye 75 eyo ng'akola ebyamagero bingi, ng'akola ebyewuunyo. Kwegamba Jjajja Kalondoozi yali muntu eyali yeewuunyise nnyo era baali bamutegeera bo baali bamutegeera mu biseera ebyo. Naye mu myaka gy'ekyenda awo n'abulamuko olw'ensonga ezimu naziri, naye nagenza okunoonyerezaako ng'ekyamubuza be baali abantu abaali bamunoonya okumutemula olw'ekyo kye yali akola. Jjukira nti ebiseera ebisinga okukola ekintu okuyamba abantu naye ng'ate waliwo abayisibwa obubi. Kati eyo embeera ye yaviirako abantu abamu ab'emitima emikyamu okugezaako okwagala okukomya omwami ono Jjajja Kalondoozi. Kyeyava naye addako wansi eyo asooke abe nga yeetereeza bulungi mpolampola alyoke akomewo ng'asobola obbeŋŋanga obulungi. Waali akolera ddala era akomyewo era nagenza okunoonyerezaako nga mpulira emboozi z'abantu bangi omanyi ffe nga ffe ababuuliriza. Nagenze mbuuliriza mpolampola ne ndabira ddala nga neetaaga okumanyira ddala ebikwatagana ku Jjajja Kalondoozi ono, kubanga abantu bangi nnyo bazze bamumbuuza nga bagamba munaayi waliwo omwami gwe twawulira nga Jjajja Kalondoozi naye takyaliko nga tetukyamuwulira. Jjajja Kalondoozi mwali ddala era akolera ddala. Era bangi nnyo bempulidde eyo, abagagga, abantu abalina ssente, abalina ki, nga bonna bamujulira. Lwakuba nti siyinza kuvaayo kwogera nti ono oba ono, naye nga Jjajja Kalondoozi akomyewo n'amaanyi g'amaanyi nnyo n'enkola kwegamba y'amaanyi. Kwegamba bino ebintu oluusi byetaaga okunoonyerezaako, tugenda obbawa amawulire nga nammwe kennyini kugamba temugenda gabuusabuusa, temugenda kukola ki oba ki, naye nga essaawa zino nkuleetedde emboozi ya Jjajja Kalondoozi oyo. Era nga bangi bafunye nnyo okusoomozebwa kungi mu bantu bano. Oluusi bali ne bajja ne yeeranga n'ajja n'alya ssente z'abaana n'akola ki, naye n'emboozi gye mbaleetedde muganda wange eya Jjajja Kalondoozi ye muntu omwesigwa yekka ng'oyagala okuwona abantu abagenda okubba. Kuba bangi bagenzeyo ne bagamba munnaye ffe twagenda eno n'eno ne batubba ssente, twagenda eno n'eno ne batusaba kino na kino. Nedda. Jjajja Kalondoozi ebyo tabiriiko. Ye Jjajja Kalondoozi kye yeetaaga kimu, yeetaaga gujje n'omutima gwo then omuleetere ejjirimu ery'enkoko n'empiso 2 ebisigadde oba ojja birabira eyo ewa Jjajja Kalondoozi. Era nga musajja asangibwa ku mbalama z'ennyanja. Bw'otuukayo oba ojja mulaba naye nga akoze bingi ebyewuunyisa, akoze bingi kwegamba alina ebintu bingi byakoze n'omuggo gwogwo, alina omuggo ogw'amaanyi gwe gwatera okukozesa ogwo, era ng'ogwo omuggo gwe gulimu amaanyi gonna agawonya, amaanyi agagaba obugagga, amaanyi gwe kasita ogoberera kyagambye. Omanye obuzibu abantu bwe muyina nammwe abatuwuliriza munnaayo. Oluusi ogenda n'oyagala obuyambi n'otuukayo ne bagamba kola kino na kino n'olemererwa okikola n'ogamba bansaba nnyo. Jjukira bw'otakikola ekintu kiba tekitambula. Omuntu bw'akutuma ekintu naga nti munnaaye muzzukulu leeta kino oba kino, aba akikutumye kuba naye baba kye bamutumye. Okuva eyo mu misambwa gy'ennyanja nagyo giba gimutumye ekyo ekintu. Kati bw'akikutuma oba olina okireeta, naye bw'otakireeta munnaaye kwe kuwulira kwoga nti munnaaye nagenda ewa gundi ate n'ansaba kino ate nga mmaze omuwa kino. Gwe kwata mpola, genda mpola. Bwe genda ng'okola by'aggambye ojja kufunamu ekyo ky'oba ogenderedde okufuna. Naye ate bw'ojeema munnaaye oba tojja kufuna. Kyova olaba oba ojja kukomekereza ebiseera ebisinga ng'ogamba munnaaye ono ne gundi yanziba. Naye Jjajja Kalondoozi yekka ye muntu atagenda kubba, ye muntu agenda okukolera eby'amazima, kubanga ye gy'ali nze akugamba namunoonyerezaako era nensobola okumufuna lwakuba nti munnaaye yaganye okujja ku mpewo wano okuba nti ayogerako, kuba munnaye ebintu ye tabyagala. Era namugaye munnaaye nze kyengenda okukola kangende njogera eri abantu kubanga babadde
kumbuuza nanga tewali buzibu era gye tweyongedde okwogera nange kwe kumusaba ennamba ye ne mugamba munnaaye gwe tosobodde kujja naye wayinza okubaayo omuntu wayinza owuliriza emboozi yo nga yagala okutuukako era munnaaye Jjajja Kalondoozi yasobodde okumpa ennamba ye ng'eri 0782 63 443 0782 63 443 nga enamba gy'osobola otuukirirako oba oyagala Jjajja Kalondoozi osobola omukubirako osobola kwegamba bingi by'osobola okunyumya n'ogamba Jjajja Kalondoozi kye weetaaga ye talina kyatakolako buli kimu akikolako era mwekwatire ddala mwekwate bwenna badde bamumbuuza Jjajja Kalondoozi gy'ali akolera ddala mulamu ate era amaanyi mangi g'alina kitegeera gwe nayina ebizibu gwanoonya ssente gwanoonya ki weekwate Jjajja Kalondoozi kubanga Jjajja Kalondoozi ye musawo yekka azza okkununula mu byonna byonna ebikutawaanya gwe kyolina okukola kimu kwata eggi ly'enkoko limu n'empiso 2 ogendeyo ebisigadde yajja kuba abikugamba era bannaaye tugoberere ennyo bye batugamba kubanga nayodde ennyumyako naye mugaa kusomooza kikwofuna naŋŋaani n'abaana bamunnaye omugamba kola kino naga ajajja nga baabitusaba jjajja naffe twagendako eno ne bakola kino na kino na kino nedda gwe kola kyaggambye kuba bonna ogoberera amateeka ojja funa ky'oyagala ebintu by'emisambya byakugoberera amateeka bw'otagoberera amateeka munnaye tofuna olina okugoberera amateeka n'osobola okuba ng'okola ki ng'ofuna so kyeyoyo Jjajja Kalondoozi y'emboozi gye nkuleetedde leero bintu biwanvu bwe twanyumizzaamu naye ebisinga ngenda kuba mbireeta ngenda kuba mbibannyonnyola ngenda kuba kwegamba mbagamba ebintu musobole okuba nga mukola ki mutegerera ddala emboozi yaffe wa gye yagenze.